Nkomyewo nate erinnya nze Ssalongo Luwalaga Munzi, munzirizanga abaana n'abazzukulu. Ensonga endala abantu baayagala mbaawulire ebika Kabaka Kato Kintu bye yasangawo n'ebyo ebyatongozebwa ku mulembe gwe. Nja bagamba bwe nti Kabaka Kintu ogenda okuwangula Bemba Musota. Bemba Musota ye yasembayo mu luse luli olw'Ensimuwawa. Abasinga baluyita olwa Buganda, naye nga Ensimuwawa Bemba Musota ye yasembayo okugifuga. Era ku mulembe ogwo waaliwo ebika 6, wadde abamu bagamba 5, naye nga waaliwo ebika 6. Waaliwo Engeye, Effumbe, Olugave, Enjaza, Emmamba Nankere n'Ennyonyi Ennyange, bye bika 6. Abanoonyereza abamu bagamba bika 5, naye tugende na 6. Ebyo ebika bye byaliwo ku mulembe gwa Bemba Musota. Awo nno Kabaka Kato Kintu bw'ajja n'atabaala Obuganda, n'atabaala Bemba Musota n'amuwangula, ebika ebyo bye yasangawo. Naye bw'awangula yajja n'abantu, eyo yonna gye yava n'ajja nabo. Abamu baali nabo mu bika ebyabwe, ne bamuyambako, na bino bye yasangawo ne bimuyambako, n'awangula Bemba Musota. Kati tugenda kulaba ebika ebyatongozebwa ku mulembe gwa Kabaka Kato Kintu. Tumuyita Kabaka Kato Kintu kuba talina masiro, yabula bubuzi. Era mu Buganda tulina be twandibadde tuyita Bassekabaka, bali 2, naye nga bo tubayita Bakabaka. Kabaka Kato Kintu eyafuga wakati wa 1200 n'Olukumi223. Oyo nno yafugira emyaka 30, ne Kabaka Chwa Nabakka naye yabula bubuzi. Oyo nno yafuga wakati w'emyaka 1203 n'Olukumi275. Ye yafugira emyaka 45. Tuzzeeyo ku bika ebyatongozebwa ku mulembe gwa Kabaka Kato Kintu wakati w'Olukumi2 n'Olukumi223. Tulinawo Abalangira n'Abambejja. Ekyokubiri tulinawo Empeewo. Ekyokusatu tulinawo Emmamba Namakaka. Tulinawo Ekkobe, Empologoma, Envuma, Embwa, Entalaganya, Namuŋŋoona, Engo, Enjovu, Enkejje, Eŋŋonge, Envubu,
empindi, enkima n'enseenene. Bye bika 17. Naye abanoonyereza abalala enkima eno bagiteeka ku mulembe gwa kimera, n'enseenene babiteeka ku mulembe gwa kimera, olw'okuba enkima mwe muva Katumba ate enseenene mwe muva Wannyana eyazaala Kimera. Naye baaliwo, baava eno Buganda ne bagenda bugenzi e Bunyolo. Enseenene bo baaliwo ku mulembe gwa Kintu, baava eno Buganda ne balyoka bagenda wa? E Bunyolo. N'enkima kye kimu. Kati byebyo ebika 17 ebyatongozebwa ku mulembe gwa Kabaka Kato Kintu. Ate nno ku mulembe gwa Kabaka Chwa Nabakka eyafuga wakati w'Olu1203 n'Olu1275 eyafugira emyaka 45, wo tewaali kika kyatongozebwa ku mulembe gwe. Tewaali kika kyatongozebwa ku mulembe gwe. Oyo nno ye Kabaka owookubiri. Kabaka Chwa Nabakka ye owookubiri mu luse luno olwa Kabaka Kato Kintu. Mu luse lwa Kintu oba mu nsi Buganda ye Kabaka owookubiri. Nabagamba nti Kabaka ono Chwa Nabakka ye mutabani w'Omugeye Nambi Nantuttululu. Ye mutabani w'Omugeye oba jjajjaffe Nambi Nantuttululu. Oyo nno muwala w'abakazi Lwendo Ssemmandwa e Bumpenje. Era bwe tuba twogera ennyo tugamba nti Abalangira n'Abambejja basibuka mu Nambi Nantuttululu, era balina akakwate k'amaanyi nnyo ku kika ky'Engeye. Balina akakwate k'amaanyi nnyo e Bumpenje ew'abakazi Lwendo Ssemmandwa. Ku mulembe gwa Kimera, gwa Ssekabaka Kimera, oyo nno eyafuga wakati wa 1275 okutuusa 1303. Ono nno ye Ssekabaka oba ye Kabaka akyasinze okufuga ebbanga eddene. Yafugira emyaka 55. Tulabye nno nga Queen wa Bungereza, Queen Elizabeth, ye afugidde Bungereza oba United Kingdom emyaka 7 bweddu. Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye n'ono Ssekabaka era bagambye nti Queen afuze ebbanga ddene okusinga abafuzi abalala. N'ono mu byafaayo bya Buganda, Ssekabaka Kimera ye yaakasinga okufuga ebbanga eddene. Yafugira emyaka 55 wakati wa 1275 okutuusa 1303. Ebika ebyatongozebwa ku mulembe gwe mulimu ebika 10 nga bye bino: wammanga, engabi, ensamba, embogo, ente, abalangira ab'essanje, enkerebwe, ensuma, obutiko,
kasimba, ekibe n'omusu byebika ebyo 10. Mpozzi kye mulina era okumanya nti Ssekabaka Kimera yazaalibwa Omulangira Kalemeera, ate nga Kalemeera azaalibwa Kabaka Chwannabakka, ate Chwannabakka n'azaalibwa Kabaka Kato Kintu. Awo nno y'ensikirano eyo eyajja. Mpozzi nabategeeza nti Kalemeera yazza omusango ku mulembe gwa Chwannabakka ne bamusindika ewa kitaawe omuto Bunyolo, eyali afuga Bunyolo, kitaawe omuto ne bamusindika eyo okupakasa olufuubanja. Eyo nno gye yayagalira muka kitaawe omuto Wannyana n'azaala Omulangira Kimera. Kye mulina okujjukira nti Chwannabakka yazaalibwa ne banne era baakulira mu mpummumpu emu oba mu lubuto lumu olwa Nnambi Nantutululu, nga mwalimu Chwannabakka ye yafuuka Kabaka wa Buganda, ne mubeeramu Owinyi, oyo nno ye yagenda n'afuga Bunyolo, ne mubeeramu Kasagama eyagenda n'afuga Toolo, ne mubeeramu ne Nassolo e Bulwanyi. Ensonga ezo nazo zitambula bwe zityo. Ebika tulabye ebika eri 6 ne tudda ku 17 ate n'ebika 10. Bw'obigatta awamu ku mulembe gwa Kimera waaliwo ebika 33. Byali bingi nga biweze. Waaliwo obwetaavu okulaba nga ebika bino bitereezebwa. Era kankomewo tulabe ku mulembe gwa Kimera, awo nno we tutandikira okulaba obusolya oba okulaba ab'obusolya. Omuntu n'atandika okutambula ng'ava mu nnyumba n'atambula paka ewa Ssaabasajja, ng'ava mu nju n'adda mu luggya, ow'oluggya n'amukwata n'amutwala ku lunyiriri, ow'olunyiriri n'amusitula n'amuzza ku mutuba, ow'omutuba n'amusitula n'amutwala ku ssiga, ow'essiga n'amusitula n'amutwala ku kasolya, kye kika kye, oba omukulu wa kasolya, then omukulu wa kasolya n'amusitula n'amutuusa ewa Ssaabasajja. Awo nno we twatandikira, naye ka nkomewo kamba mugira munywa ku lwendo lw'amazzi.